okuva ku makya mulabye n'abakunzi waffe babadde bagenda muwamba kubanga badde n'emmotoka zaffe zino eza mobilization eziri branded n'abantu baffe bangi nnyo abawambiddwa wetwogerera tetunategeera muwendo gwabwe abamu bali ku Kawempe police abalala babatute ku police ow'enjawulo nga bwe mutegedde ku makya basoose kuwamba chairperson waffe owakunga owa Kawempe ne bamuwamba nga bangi yalina empapula za candidate waffe okutuusa we balabye nti tukozeseza rubber style gye twogerako bulijjo okuwandiisa omuntu waffe era ne bamureleasinga oli kakati candidate waffe bwavudde awo mwamulabe mwenna ng'agezaako okutambula n'abantu baffe abamu era ne bakozesa effujjo ery'amaanyi ne bamukubakuba ne bamuwamba esaati ye ne bagiyuza naye at least yali wano naye abantu baffe abamu basigaddeyo naye waliwo ankubidde essimu ne mbawulira nga bakaaba nga babakuba bubi nnyo nga bakabira mu background musimu kakati woba okutta omuntu n'omutwala ku poliisi woba ogamba alina omusango lwaki otandika mumukuba mubalabye abamu abamawulire mubadde mubalaba nga bayingiza abantu mu poliisi nga bagenda babakuba ekirala nga babakubye bambadde ebikookolo babadde basinga bambadde jaati kakati abajaati bakola ki mu kalulu ke Kawempe bakola ki mu kalulu honestly speaking so tukondeminga tuvumirira bino ebikolwa naye tubasaba mulekerawo okutuprovokinga Museveni lekerawo okuprovokinga bannayuganda effujjo eryo lyogezaako okukola bwe banaaba bali kuddiza bannayuganda oyinza obutakyagala so komya effujjo ku bannayuganda kubanga kati ono candidate waffe yali abuukinze era gyona meeting RPC ne bakanya bulungi nnyo tibava ku nomination agenda kutambula n'abantu be bagende Wambogo badressinga abantu kati mwe ne muweyinga ne mumu abductinga ne mukola byonna bye mukoze n'ebirala bwe bityo so basibo ne banyawo embeera eyo eriwo. We condemn the ongoing violence which has already started showing in this election. Certainly it is born out of fear. They know that our candidate is very, very strong and they are trying to create this chaos. We condemn in the strongest terms possible the Museveni regime for this kind of violence. And you know they say violence begets violence. So if you continue to bring a lot of violence on the citizens, don't provoke the citizens into turning violent against you. So we want to condemn that in the strongest terms possible, what the regime is doing. You can imagine, this is a man who has just been nominated to be a member of parliament. But you see what they have done to him on nomination day. So you wonder what is going to happen. But like I said, even other people, our councillors, our leaders, have been badly beaten. You saw the footage of them being taken inside Kawempe police station, being beaten, being kicked. Why do they do that? So they should stop provoking our people into, becoming what they don't want to become.